musajja mulokole ddala sirina kirala kyendi mbabuulira amazima naye bassebo ne bannyabo abantu bangi mu ggwanga lino beegomba okusisinkana abeddini endala ku mirimu okusinga okusangako abalokole. Hello? Abantu bangi mu ggwanga lino beegomba okusisinkana abeddini endala ku mulimu bakole nabo okusinga okusisinkanako abalokole. Abalokole muli divided nnyo ate nga mwe muwereddwa amaanyi ag'omwoyo omutukuvu. Otuuka ku mulimu waakajja Mukama akoledde akujje ne wabugingo ovudde mu njiri. Mukama akuwadde amaanyi nga bwe yasuubiza ogenda obeera omujulirwa wa Yesu n'otuuka ku mulimu n'osanga babalokola abalala babiri ne bakufuukira ekizibu kubanga ova wa bugingo. Oba nawe n'obafuukira ekizibu kubanga ova wa bugingo. But at least abeene ewange tebalina buzibu. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi zikubire waggulu zinoge. Zikubire waggulu w'omutwe gwo nze mbeebalizaako Katonda bulijjo. Mwe balokole be batunuulira eyo ne bagamba tunaabeera ng'abo. Ne olwo abalokole sigenda kwogera mannya g'amakanisa mwe basabiranga ekyokubanga asabira w'oyo yafuuka nga kaluti enzibu ennyo. Abasigadde ebawalira bonna bonna masitaani meereere. Abasigadde ebawalira bonna bonna bizibu byereere. N'oleka okufa ku kyakutwala. Kati mulokole munno n'abanga yeevuma mulokole eyajja ku mulimo. Singa musiraamu eyali azze atamanyi byanjawukana z'abasumba singa bakola bulungi. N'osanga munno ku mulimo. Kitaffe ali omu, omulokozi waffe ali omu, omwoyo omutukuvu ali omu, eggulu lirimu bwe liti tewaliyo ggulu ddala. Otuuka n'ogamba Mukama waffe ankubuulire n'akajja naye ono asabira wagundi. Bannabbi ba bulimba. Ono omulimo gwetaaga obunnabbi bwewammwe. Omulimo oba muli bannabbi ba bulimba oba temuli bannabbi ba bulimba muderivalinga omulimu. Ate nga kizibu omulokole okusanga omukatoliki ku mulimu nannyonnyola nannyini mulimu naga nti ono mukatoliki. Ono mukatoliki si mulokole munange mukatoliki babi nnyo. Kizibu okusangayo omusiraamu naga nti omusiraamu babi nnyo. Kizibu okusangayo omwangirika naga nti ono mwangirika ne babi nnyo. Naye ng'omulokole bw'atuuka ku mulimu n'asanga omulokole omulala asabira ewalala afuba okulabika nti ayamba boosi agoba ono. Oyo weewagundi. Abo babi nnyo 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 weewagundi. Njogedde bwe nti obassebo ne bannyabo sitaddeemu mannya g'abantu. Ne naabwe kifumiitirizeeko. Naye nga ddala ddala ebyewagundi gy'ava bikwataganawa n'eby'omulimo guno. Katonda bw'abanga akuguliddewo oluggi fa ku luggi lwo, tambulira mu luggi lwo, yita mu lukuubo lwo. Abantu bonna baagalize ne balowooza nti bannabbi ba bulimba nga n'abasabirayo tobaagala. Tolaba nti oli musiru bakyali balamu. Kati kugwa ne Katonda ali musiru. Katonda yandibadde yabattadda ne baggwawo. Wangi Katonda yandibadde yabattadda ne baggwawo. Naye akyabaleseewo. Kati gw'obawala nangaani. Tonjagala naye nkyaliwo. Tolaba nti oswala. Gye nsabira toyagalayo naye tukyakuŋŋaana. Tolaba nti oswala. Eyo entebe wajjawo obuyinza obugituulamu. Obuga nti abasabira ewagundi bafu nnyo. Gw'osinga Katonda okulaba nga tanaba kuba laddu nga bali mu saaviisi. Bassebo ne bannyabo yambala amaanyi aga self control. Yambala amaanyi aga self control. Bw'otuuka ewantu osobole okuba nga weefuga obeere omukisa. Obeere omukisa.
agambye muliweebwa amaanyi omwoyo omutukuvu alimala okujja ku mmwe. Kitalo nnyo nti abajjudde omwoyo omutukuvu ate balemesa abalala. Amaanyi ago olina gakozesa kufuuka omukisa. Tulabye amakampuni agakolerwamu abantu nga si balokole, nga n'abagatandika si balokole. Ne bakolanga n'embaga nolaba nga basinkana tebawalagana n'abagenda edda n'abaava edda mu kampani n'abakola batya ne bakomawo ne basiima. Mu bulungi ne mu bubi babeera wamu ng'ate abamu kampani bazivaamu dda. Fubanga bw'osobola amaanyi go gafuuke bufuusi mukisa, si kufuuka bizibu by'abantu balala.